Clean. Emikono gyobanga gimirongofu. All right, amanya was David Sanchez aka Mr. Social Media Master. Mwebale kwekumira ku Key Promotions, mwebale nnyo okusubscribing naffe. Omuyimbi Catherine Busaasira ne munne Franklin Mugisha Mondo, abangi gwe mumanyi nga Pastor Mondo, nti bagenda kuleetebwa ku OPM, abandi gye mumanyi nga Office of the Prime Minister, ku kizimbe ekya Anti-Corruption. Wezikeredde ssaawa 3 tutuuseewo bukolokolo ttiimu yaffe eya Cook Promotions nga bulijjo nti tubeerawo ku ground okubatuusaako ebiba bihappenings ku baserebu bo oba ebihappenings mu ggwanga. Olunaku olwaleero tutuuseewo ku ssaawa 3 zennyini n'abamawulire abalala we tutuukiddewo nga abakwasaganya oba abaayise meeting eyo batugamba nti mugumiikirizeemuko abantu be mwagala okuggyako interview oba okulabako bali naffe era bakyakola statements ez'enjawulo. Zibadde ziwera ssaawa nga 4 n'eddakiika nga 20 ne bayingizaawo omukulu oba ne baleeta omukulu Pastor Mondo amanyiddwa nga Franklin Mugisha Mondo, ne bamuleeta atuuseewo bulungi nnyo board meeting oba mu boardroom eya OPM
azze ne munnamateeka we gwe tutategedde bulungi mannya n'atuula bulungi. Olumaze wadde wakayitawo awo eddakiika 40 ne baleeta n'omuyimbi Catherine Kusaasira. Emisango egivunaanyizibwa egibavunaanwa oba egibanoonyerezebwako kiri nti bagambibwa nti beekobaana n'omuntu amanyibwa nga Siraje Semanda owa Revival Ministries Church Ebombo. Ye olwedde ali mu kkomera. Kigambibwa nti baafera amasomero agasukka mu 4 private schools not government schools. Baafera amasomero agasukka mu 4 n'abaana b'abagagga, omuntu ali eyo okusigira ekifaananyi ekirungi. Baafera abaana b'abagagga abasomera mu masomero ago ag'ebbeeyi. Babafera ssente eziri wakati w'obuwumbi 4 billion Ugandan shillings. Ng'era kigambibwa nti bagamba abaana bano oba abazadde b'abaana bano basikamu akasente nti abaana bammwe tugenda bafunira scholarships n'okubatwala ku world tours oba abroad tours mu mawanga ag'ebweru. Abazadde ne bakwata mu kaawaligo oba ne bakwata mu nsawo zaabwe ne basasula akasente kano. Ekitongole kigambibwa nti kyali bakiyita director in hands bali bakiyita Hands Across the World Organization, mwe bafuba okulaba nti baferera abantu bano. Era olunaku olw'eggulo oba olunaku olw'ejjo omulamuzi yasimbye omukulu Siraje Semanda owa pasitono amanyibwa nga Pastor Siraje yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wali ku Buganda Road Court n'avunaanwa emisango 16 ng'egimu ku gyo gigambibwa nti yafuna akasente, sente ze yafuna tebamanyi makubo ngeri gye yazifunamu, ate ekirala yakozesa obukujjukujju bungi okufuna sente ezo, ekyaleetera okutandika okunoonyerezaako sente zino yazijjawa, sente zino zaavuddewa 4 billion shillings. Era bwe yasimbibwa mu maaso g'omulamuzi wali ku Buganda Road Court ne bamusalira emisango 16 era ne bamusindika ku alimanda okutuusa nga 23 Desemba 2020 okudda mu kooti okumunoonyerezaako n'okubuuza sente ezo wawe yazijja. Sofa olunaku olwaleero Mugisha Mondo oba Pastor Mondo ne Catherine Kusaasira tubaleseeyo ku OPM oba ebifaananyi byaffe bye mulabye tebibaddeeko sound because baatugambye nti abantu oba ba suspects tubaleeta naye tebagenda ku addressinga media, wabula mugenda balabako mukakase nti balinaffe batuuse bulungi. Omuyimbi Catherine Kusaasira yabadde mu kampeyini z'omukulu President Yoweri Kaguta Museveni nga gye yaggiddwa n'aleetebwa e Kampala ku kitebe kya OPM okunoonyerezebwa. Tetunnamanya oba nabo bagenda kwegatta ku munnaabwe Pastor Siraje ogenda ku alimanda oba bo bagenda baleka babadde. Olunaku lw'ejjo Mugisha Mondo yavuddeyo n'agamba nti ezo ntalo za busumba, era newemukebera ku peegi ye eriko Dr. Franklin Mondo Mugisha Franklin lyerisembayo ng'agamba, ladies and gentlemen, I'm here to make this clear and to clear the air. I have never been a director in Hands Across the World Organization. Ekyo ekitongole kyekigambibwa Hands Across the World Organization, ekyo ekitongole ekigambibwa nti bano mwe baferera, mwe bayita okufera akasente. N'agamba, I'm not a director, I have no signature of any document of this organization. Just to make this clear, I'm a silent victim like many pastors. Pastor Siraje invited me like many of
like many of his preaching guests he invited. After I became a victim, he has been inviting many high profession people to his church. Eyebombo manyikibwanga Revival Ministries church esangibwe Bombo. After I find it funny, my name on media tarnishing my name. I don't work for president's office. I have never written to anybody in the name of president. It's all blackmail coming out of my church politics. Ye Mugisha Mondo era ne ku TV wemade mulaba TV ezenjawulo yagambye nti ekisooka ono pastor tamumanyi amanyi nga omuntu abadde amuyita okubuulira enjiri mu kyaki ye, era ekyokubiri tasayiningangako oba takolerangako mu linnya ly'omukulembeze w'eggwanga nti bannange nze atuukirira omukulembeze w'eggwanga mumpe akasente kano oba nsobola obatuusa omukulembeze, byonna abyegaanye. N'ategeeza nti just bamu blackmailinga. Ate n'ekirala ennaku zino waliwo entalo z'abasumba eziyitiŋŋana, y'ensonga lwaki mwalabye erinnya lye lirabikidde ku lisiti eyo oba mawulire nti naye yeekobaana okufera abantu abo oba abazadde b'abaana abo n'amasomero ago. Olunaku lw'eggulo era still omuyimbi Catherine Kusaasira naye yaweereza ka vidiyo oba ne ku social media ke gyekali ng'agamba ekisooka Pastor Sirage ye amumanyi nga omuntu eyamuyita nga guest of honor. Ye agamba baamuyita buyisi nga guest of honor, n'atuula n'akola duties ze zamuyisiza nga ye guest of honor oba ng'omugenyi omukulu, era olwamala ozituukiriza teyadda mu kwogera na pastor oyo. Kigambibwa nti ye agamba mu vidiyo ke ye agamba pastor oyo tamumanyiiko, tamanyi na byakola, talina nankolagana naye. So olunaku olwaleero ngaffe Cookie Promotions tugenda kuba tukuwa details biggwerawa, babasibye oba tebannabasiba, cause wetwogerera bakyanoonyerezebwako Franklin Mondo, Pastor Mondo ne munne omuyimbi Catherine Kusaasira. Era Catherine Kusaasira yekennyini yavuddeyo n'agamba yeeyamye okukwatirako oba okuyamba maama Nalweyiso abeera ku State House akwasaganya ensonga za president, okumukwatirako okunoonya abafere n'abeerimbika oba n'abafera abantu mu linnya lya president oba mu linnya lya bwa advisor bwa president. Weekumire ku Cookie Promotions, subscribinga, likinga era sharinga. Okumanya ebisingako awo weekumire ku Cookie Promotions. Nkiddamu weekumire ku Cookie Promotions olutta ekiro n'emisana, buli kimu kigenda kuba kikutuukako w'oli. Twasuubiza okukuweereza n'okuweereza faani waffe, ate ebinyuma n'ebikuleetera essanyu mu ggwanga lyonna gy'oli ne mu nsi yonna gy'oli. Mwebale nnyo, mwebale.